Zabbuli 24 olunyiri olusooka tolwerabiranga ensi ya Mukama n'okujjula kwayo. Ntera okwawa ekyokulabirako bulijjo, naye kubanga lunaku tweyongerako abalala njagala nkibawenga buli kaseera nti bwe nali omuto eri ewaffe Buddu Masaka gye nazaalibwa, kye nasookanga okumanya oba kye twasookanga okumanya ng'abato, ani nannyini lusuku, ani nannyini kifo ekyo, ani musajja mukulu awo awali emiyembe emingi, awali empafu ennyingi, awali amapeera amangi, awali amatugunda amangi, awali ensaali ennyingi, waani? Awali fene omungi, waani? Nga bakugamba nti wa muzeeyi Jowakimu. Otyo muzeeyi Jowakimu tosooka musaba bintu bye, muwe ekitiibwa, muwe ekitiibwa. Ne bw'oba obadde ogenda walala sooka oyite wa Jowakimu omale omubuuzaako, wasuza otya taata? Bw'aba mukadde ng'ebyajjajja osooka kunoonya kiriwo ekimunyumira. Abakadde b'ewaffe abamu omuyita mukadde n'okyejjusa ekyamukuyisiza omukadde n'asirika emirundi nga 8 nga bw'omugamba oli otya mukadde, oli otya mukadde, mukadde oli otya, mukadde oli otya, n'akuddamu gumu nga gwemala, nze nkaddirira abeewammwe, nze nkulira abeewammwe, mukadde oli otya. Ogenza okulaba nga baayogeranga ebigambo ebizito, kati osooka n'ozuula muzeeyi Yosamu, muzeeyi Donoziyo, Zaveeriyo, ayi singa kunyumirwa kigambo ki? Kyasinga okunyumirwa ky'omuyita, n'okimuyita leero, n'okimuyita enkya, n'okimuyita luli, n'omukolako omukwano. Kati oluvannyuma lw'omukolako omukwano bw'owulira nga gugenda gunoga, omugambira nti mbadde nsaba ku miyembe, naga nti linnya. Kati bw'omala n'oba ng'olukusa olwa muzeeyi olufunye okulinnya ku miyembe gye, abaana be ne bwe baba bakusinga amaanyi tebalina kyakugamba, kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze. Abaana ba muzeeyi oyo ne baba bakusinga amaanyi, ne bwe baba nga bafaanana batya, tebalina kye bakugamba, kubanga nannyini lusuku yennyini, nannyini ttaka ye yakweweredde emiyembe gwe wakolaganye naye, era toba na kutya. Bakusanga oli waggulu olya mboona ku mboona, gwe teweekanga namu, gwe totya namu, kubanga nannyini lusuku ye yakuwadde. Bayibuli etugambye mu Zabbuli 24 olunyiri olusooka nti ensi ya Mukama n'okujjula kwayo. Kaakati ani oyo akugamba nti tolina kintu mu nsi? Amazima gennyini ffenna tuli bajulizi. Katonda talina gwe yali agambye nti sijja kukuwa bintu, taliyo. Kati twabanga ne confidence ng'oli ku miti gy'abandi, olya miyembe, olya mapeera, olya biki, nga toyinaamu kutya kwonna, kubanga top man ye yakuwadde. Njogera gye muli mu linnya lya Mukama waffe Yesu, top man w'eggulu n'ensi ye Katonda omulamu, agamba ogenda kutereera, agamba ogenda kubeera bulungi. Yawaayo omwana we n'aba ng'akusse kiwalingira ebintu, akaseera kako kakubitwala, buli abadde akuteekako ekiyinja ky'ebigambo Mukama amuswaze.